basajja mivule bagamba nti abavubuka ffe bakulembeza ab'enkya naye nzaaliddwa Pulezidenti Museveni yafuga kati nkuze nzadde abaana babiri na kati yakyakulembera olowooza ffe abavubuka tunaafuga ddi? Ate ekyo kirowoozo kibaviiremu ddala kubanga Pulezidenti Museveni akyaliwo nnyo ensonga nti abalina okumuggyawo tebeeteeseteese bali mu kujubanira byanfuna bali mu kwagala kukola bukozi ssente baagala kifo kya paalamenti kyokka buli gwolaba yenna ali mu opposition alwanirira bifo bya paalamenti byokka. Kati nze Pulezidenti Museveni musaba kimu atuwe ssente, nze njagala ssente. Pulezidenti Museveni ampe ssente afuge paka Yesu walidda. Kijja kubeera kizibu nnyo okutufuga emyaka 4 nga be balina amaanyi mu buyinza be balina obukulembeze ate ne ssente bebazirina. Bateekwa okutaako ekimu babere mu bukulembeze ffe batuwe ssente. Nze njagala ssente, nkoyo obwavu, njagala ssente. Pulezidenti Museveni ampe ssente afuge paka Yesu lwalidda. Naye bwe banayagala obukulembeze tebaagala kubuta ate nga ne ssente be bazirina tebaagala kuzituwa, tujja bafuukira ekizibu. Ekyo kyo ge mazima, tujja bafuukira ekizibu. Nze njagala ssente, nkoyo obwavu, njagala ssente. Sijja kuddaawo kuba miranga Museveni atufuze nnyo alivaako ddi. Abali mu gavumenti balya ssente, bagagga bazibu. Ku kyalo we basinzako amayumba amalungi, ku nguudo we basinga emmotoka ez'ebbeeyi, amasomero gaabwe, baasi zaabwe, kalina akeedi zaabwe, ettaka lyabwe. Kati batuwe ssente baleme bigatta bibiri batufuge be balina obuyinza ate ne ssente be bazirina. Kati ffe mu Uganda tuba tulinamu ki? Uganda naffe tulinamu emigabo. Nze bampe ssente, nze njagala ssente alyoka atufuge paka lwalifa. Naye bwe banaabeera n'obuyinza nga tebaagala kubuta ne ssente tebaagala kuzita, tujja bafuukira ekizibu. Mufuge paka Yesu lwalidda naye nze mumpe ssente. Nze njagala ssente, nkoyo obwavu. Temujja bigatta bibiri ne mumalako. Mujja tuleetera endowooza enkyamu, eggwanga litabanguke nga tulwana okubasuuzaako ekimu.